warahmatullahi wabarakatuh. Tunagana kulamusako oliyotya malage nyimisandagana essaawa zino. Essaawa ziri 8:25 ezakayitako era nga nkinaku lwa Sunday. Program Embuga tuba tugobye bumale n'omukunavu Tamale, Mirundi, mutabani w'omugenzi wana Mirundi, mama Lune Matovu. Mama nkulamusako era nga nkwebaza okuba nti nno bingi byotukolera. Era nsaba Mungu ayogole okuba nga akukuuma obulwadde obukulumaaluma, ayogere okuba nti akusuusa. Era nga nkimanyi tuli muvumu era nga olina essuubi ddene nnyo mu Mukama Katonda ojja kuba ng'otereera kubanga bingi byolabye, bingi byoyiseemu era nga embeera gy'oyitamu essaawa zino mashallah kugesa kwa Mungu naye nga kijja kuba buli kimu kiggwa. Kale gwe naali mu mbeera gy'oyitamu olabi bafa tugobera mu kaseera kaneeno nga mu butuufu mbeera ya bulwadde, embeera y'amasanyu bangi abafunye degrees era nga bagwaduweetinze mbayozaayoza naye nga mbakuutira temulere engalo kubanga okusoma ke mwasomye temugenda kuba nti nno mufuna embeera ennyangu. Bw'otuuka wabonera ebintu bikyukamukko era ng'olina okuba nti banamasajja bamakyala okuba nti otereeza embeera. Nakuba tuba tunira essira ku bigambo ebyayogeddwa Pulezidenti Kaguta Museveni bwe yabadde mu mbuga ga Uganda ku nnaku nga bakoze n'okulajjayo na niruwumudde. Yayogedde ku nsonga y'ebisiyaga era ng'agamba nti abazungu bamusaako embeera okuba nti bamukaka okuba nti akkiriza embeera eyo. Twebuuza gavumenti yaffe abaliko ne bannaddiini baatudde kubanga bagamba nti Pulezidenti Museveni asobole okuba nga bazza etteeka mu Parliament basseewo etteeka likugira ebisiyaga. Mzee Tamale agamba nti olutalo luno basobola kuba nti baluwangula era nga lugenda kuba lubakuba lubalema okutuukako. For me, what I do, I write. And I've already written. Dr. Kazim, from frying pan to fire. Dr. Kazim. How government and the church cannot defeat Basias? How government and the church? Because these people use the fire brigade methods. Which people? Uganda. Abantu abasinga obungi beyambisa fire brigade methods. They are not honest. Era nze mwirona player mu bintu byange. Nze kati nakola ekintu kimu. Bw'oba oyagala nkukolere. Oyagala nze kukolere. Oyita nze. Nga ggwe omuntu. Mirundi media. Okay. Sula n'abantu. I cannot operate in the government and form a job. Otaganya bwire sigendayo. Nze Museveni bwa mpuga minister sigendayo. My experience in the state of Sola gendayo. Okay. Kubanga nze mba mmanyi nti I waste a lot of time n'abantu abatamanyi kye tuliko. Kye mugenda kukola. Well, let me tell you, there are two alternatives. People like Dr. Kazim shouldn't do. The first one, mukomewe ne wafu. Mukomewo. Iwamwewa. No mubasamizi mukomewo. Mzee Tamale. Yes. Balali toba kola kudda musamizi. They have two alternatives. One to return to the traditional African religion. Why? Bakomewe ne wafu. Fabasigalayo. Bakomewo mu fabasigalayo. You see, the second point is to agree. Nti muteekawo churches ez'abasiyazi era nga zimanyiddwa z'abasiyazi n'abatali basiyazi. Mzee Tamale leero zze kulwanirira abasiyazi ati tenkubuulidde mwe nakugamba nti mu political science tulina ba idealist ne realist. Yes. Okay. And I make a research. You see, those Europeans be babaleetera eddiini era be bakyusa ennyambala. Yes. Eddiini bazungu be baagireeta. Bwe mba temugikiriza mugiveemu. Bwe batwagala busiyaga. Tuve mu ddiini. Yes, because where the Kazimbas rules and many commentators, what's the contentious issue? The contentious issue where we agree, na Christianity. Have these people talked about the 10 Commandments? No. Olabye abazungu enzanya gye babazanya mu bano. Tebannayogerako ku 10 Commandments. No, tebannaba. Ziri intact. Nga Katonda bwe yaziwa Musa. Mu 10 Commandments mulimu tosiyaganga. Babakubye babamase.
ndiye bakuli you see for me nasoma logiki njeri koma logiki bali abazungu bagenda okubala ekintu nga babalina the Ten Commandments tamwito siyaganga yes kubanga Christianity ina problem zibiri Christianity ina Ten Commandments ne Jesus kakati ate mmwe ekulani eyimiridde ku nnimi ezaavanga mu ggulu nga baziwaani bazikka ku mubaka ekitegeeza ekulani yo ndala bayibuli nki ndala n'amateeka 10 malala. That's where the contradiction is. Okay. Kakati the Kazimbas and others exciting commentators where they are going to be defeated, they don't discuss Sodoma ne Gomora Katonda yabisaanyizaawo ki. After reading the Ten Commandments nti ebisiyaga tebiriimu God teyagala tosiyaganga. Kakati then we come to this area Sodoma ne Gomora Katonda yabisaanyizaawo ki. Bakazimba sibye boogera kibula abazungu babakuba body excited. Ate Kazimba is very dangerous. When you read my book, I tell you Kazimba will destroy the Anglican Church. I'm telling you. Anti yalo was Kazimba ina problem yaleetebwa bannankabirwa. Buli muntu yenna ayina ebizibu mu gavumenti alina scandals ayina alaga wa Kazimba. This is a hostage. Kati ye Kazimba atunuulidde in the short run. Why am I doing this? Mwe mu Busiraamu mugamba Yesu si mwana wa Katonda. Eri eggulu n'ensi lyagala okweyuzaamu lyogera nti Yesu mwana wa Katonda. Obanga agamba nti Katonda yeegomba ekimu ku bitonde bye ate n'akyendako. Kakati why should Mufuti Mubaje sit with these people abazaaza Katonda? Mubaje atulya ekita abakafiiri abazaaza Katonda. Tolerance. Nze Tamale obuzize ekibuuzo nga nange bw'okimbuuza siina ansa yakyo. Tolerance. As you tolerate Mubaje, as Mubaje tolerates abazaaza Katonda n'atuula nabo either for monetary gains or not. Kakati ekyo mukitegeere unity. N'abazungu bwe babakubira ti omuzungu akugamba nti bo bali tolerant. Kitegeeza gwe w'osikiririza okutula n'abazaaza Katonda nebiro olina okubikkiriza. Nabali bali toleratinga abasiyazi nga ne Mufuti Mubaje watoleratinza abakola ki. Kakati senga omwana wa Lady Pepa ali kuba nti Mubaje alidde ku mbizi ogyeganira nga obeera n'abakafiiri. Kakati Mubaje ne Kazimba balina problemu emu nti you see during the 70s and 80s and the early 90s there was the Ugandan Muslims were competed over by Saudi Arabia and Arabia. Labita and Islamic Society. That's why okugatta obusiraamu gundi Dr. Nasifu yajjawa nebatekawo n'entirimu administration. Why? With the demise of Muammar Gaddafi, the Saudis are no longer interested in fighting over Ugandan Muslims. Why? And constitution y'obusiraamu ekugamba Mufuti wa Uganda n'abanga omusiraamu omusuni. Yeah, true. Beba Saudi Arabia. Yes. Bakifuna. Yes. Saudi Arabia got whatever it wanted. Mukyagenda e Makka. Yeah. Kakati Mubaje has a problem. Who will finance your activities? Mubaje alina kugenda mu gavumenti kikimutuuza n'abakafiiri. Ky'obalaba nti okulonda kw'obusiraamu ssente azijjawa. Okulonda kw'obusiraamu ssente azijja luddawa mu gavumenti. Kati who pays the piper controls the tune. If government can give you money to organize elections, will you complain when the government interferes in your affairs? You contradict yourself all the time. Juzi wali waneeno ng'okuba abakuutira Mubaje abamulima empini bo bali bubi kati leero zze Mubaje omutami. The two situations are different. Okugamba the issue babasajja balaba tebajuwinga the source of money. Babasajja bajuwinga
okulonda kwategekebwa ne batafunamu. These are the two situations. My argument today, why is Mubanje joining the interreligious council tolerance? Era tebakimuvunana abasiraamu. Kakati in the same vein, the Europeans all tolerate the Basias because they are not telling you, nobody has told you, to be a bishop in the Anglican Church, you must be a Messias. So Mzee Tamale, ogamba nti okuwangula abasajja bana Basias oba ebisiyaga abanali basigadde nga bali radical anti kyenkubulira bakisobola nti ye Mubaje ne Kazimba batunulidde sente za gavumenti olwo babamenyese bo banoonya sente tebajja genda ojja kumulaba Kazimba nga agenze n'oyo gundi owa energy alonze ku bwambasada. Now that we are facing cuts from Europe, the government should, yes, in Singapore it is there. Mu Singapore bakusalako sente ziyamba kereziya ngoli mu Katoliki ne bakusalako sente ziyamba abasiramu ngoli musiramu ono yo salary. But the auditors of government come and audit that money. Timala gazikozesa fwa kakati ye Kazinda yagoba kimu government yebayimirize. The Catholics are arrogant. Abantu bano Omukatoliki n'amala atunda ekereziya wa Museveni bamubale bamutirawo. Katoliki tayinza egitundayo. Kereziya tesobola. Ono atunuulidde era bw'okebera emikolo gya Museveni egisinga obungi agikola mu bakristaayo. Today Church House tebankako yaabwe. Bagisooka gituuma lumu house neegaana. Church House y'abantu. Era Museveni kati agenda gigula ku bantu. Bananyini bayo be baani awo. Challenging. Let you know about the challenge. Si yawe Church House. Table ku mmeeza. Bakubira table ku mmeeza. Bagamba nti bagizimbire batunda ettaka ly'obukristaayo nani bali malawo. Balina ekikampuni kiri nakaseera awo. Kakati terafunze embalirira. Nti what you do, both the Anglican Church and the Catholic Church, abazungu bazze bakola reforms to accommodate you. Why? Nti eddiini ewaabwe efudde mu bazungu, especially after the Second World War. Eddiini yagwa, abantu baga Katonda taliyo. Singa Katonda yaliyo ensi teyaliko ki teyandibonyebonye. That's why in the European Parliament tebasoma ssaala. Wano mu Parliament basoma essaala eya Uganda. Let us pray. Kenyatta yagamba when these European missionaries come to Kenya, they told us to close our eyes and pray. By the time we opened our eyes, they had taken our land. Muzibiza amaaso tusabe. Ngenda nemba tunuli. N'omukolo guliko president oli n'asomera essaawa namba nga president azibiriza. You see, these people are not educated. Olaba waliwo olunaku omuyitaani Bambi yafa n'okufa. Yasomera essaawa ezo essaala 2 hours a prayer. They are not briefed. Bazifuula speeches. Obana bawe balabira time okwata Museveni mu ngalo. Those ones are selected by the organizers. Afunyeko Museveni amusabe sente bamugiyeko. A prayer for the president to close his eyes for 30 minutes. Bongo osabe ebitoli osabe ebyembwa. Buli omu najja n'asaba. These are not prayers. These are speeches. In your statement Mzee Tamale, ogambye nti abakulu bana babiri abakulu amadiini they are leaning badduka eri government kyeva tebagenda kuwangula bisiyaga, but government also is fighting the bisiyaga kati bagenda kuwangula obwatya. Government is honest, is not honest. Let me look at a man like nabagamba omusajja Bahati. I've been observing Bahati, and a man like me who make a research, an intelligent man. Yes, in politics they tell us to be intelligent, to know yourself so that you can agitate for better. Boba tumanyi bwongo obwo nti oli mugezi bakujerega. That's why I'm a very arrogant man. I know I'm intelligent. Okay. I can bargain for better wound. A better chin. Sibira overwhelmed. Tunulira Bahati. Nabaga nti this law, deception over reverse psychology. Boba tewasoma deception over reverse psychology, you cannot understand an enemy. What was the situation before?
the situation before all governments, Kambaburi, one of the reasons he hated the Anglican Church, by the time, by Amin Ngawari, Anglican Church yatandika okwogera ku Bishiyaka. On Amin's regime. Amin yabayita, n'oyo negundi ne kanali ensobola. Naga mwe, bano banna mwe babijewa, bitusomere mu Bible. Naga Amin nagamba lumu. Abasajja bana abasajja bannaabwe abakazi ani anabawasa. Okay. This issue was there. How come that they need a law now? A law was intended for solutions to an intelligent man like him. You cannot regulate something that does not exist. That is number Bahati one. Was helping the Messiahs to publicize themselves. Bahati was saying we have a large number of Messiahs. Necessitating a law. Yes. How can you make a law where it does not to safeguard what? For future or present. Wechituukira okukolera etteeka. Enguli Act in 1923. Abazungu baleeta etteeka ly'enguli. Why? Nababulira ne bagamba nti isole wa Walaji bamuyitanga wojjiini. Abasajja abazungu bagenda okutegeera ng'abanubbi banywa Walaji bamukola mu muwogo bakube emundu okwekutula ne bagamba bano si bantu n'enjaga abazungu bagiwera. Yes. Kakati Walaji kakati abasajja abo ne baleeta dokita omuzungu n'akebera emirambo gy'abanubbi nga kirina kikiwunya kwe kugituuma wojjiini. Walaji it comes from wojjiini. Kakati abasajja ne batya nnyo Walaji abazungu ne bagamba nti kampeyini yaabwe ya force ne baleeta Enguli Act in 1923 to check enguli kubanga bwe bagirwanyisa ate yafuuka popular. Abantu batandika ogikola ki ogigirira anti enguli bagikolera mu lusaalu kuba amazzi galina okutambuza oluseke fulumye vepa simanyi gye bakijja. Ate nga bwe batwala mu kooti aba security be basinga okugunywa abapoliisi abagunoonya nga kati nga anti oli musiraamu ng'abapoliisi basinga okugunywa balina ekigiraasi nga kinene kiringa ekidumula kalabiya ndoze kitegeeza kalebiya ye kalabiya abasajja bafiira mu bitooke wafiwa seŋŋendo senyero eri musajja mukulu bafiira ku gundi kalabiya ya Walaji ekiki okugamba nti abakazi babafukamu omusolo babasitamako eti omusolo gw'omukazi gwegukola Walaji kakati abazungu ne batya nnyo Walaji. The governor went to the Mengo Lukiiko and he said, why don't you hear us about Walaji? Omusajja omubaka w'olukiiko n'amugamba nti Walaji akola ki? The medical reports indicate that Walaji ayokya ekibumba. Omusajja n'amubuuza nti bw'aba ayokya ekibumba afudde n'ekibumba ekiramu mu mumwa waki. Get out of the Lukiiko. Era nti mu katabo kange nja kukusomera. Ti these people balowooza omukulembeze ng'ali mu lukiiko yagamba ne Mengo mu lukiiko afudde ekibumba ekiramu mu mumwa waki. Afudde n'ekibumba ekiramu mu mumwa waki. Mubagala ayokya ekibumba naye afudde nakyo. Kati kyenkugamba nti abazungu bwe baalaba Walaji it is necessitated a law era ne baleeta Walaji ono disirizazi ate abasajja ne bagwera ne boogera ne bagamba ebyo biswazi twagala kali. Yes. Era ne balemera ku Walaji bwabwe naye abamenyi ba Walaji nze mbagamba nti Walaji mwenge gw'abagagga si gw'abaavu. Yes. Ate Walaji olina okuba nga wataddemu enkokoto anti Walaji atta appetite anti gwa layisi anti enkubuulira Walaji mwenge gw'abagagga appetite abazungu bwe banywa whisky naki ekibanywesa whisky n'emmwanyi kofi olumala okunywa Walaji ate olina okunywa ekikopo kya kaawa kati ate bano abaavu banywa kutunda mazzi banywa mazzi sisimu yonna neefa bwe genda odire musana nga gwaka nnyo naba amazzi agamafumbe ojja kuwulira nga ate onyogoza ekituufu. Kakati abanywi ba Walaji bo balowooza nti ate olina kunywa olina kunywa mazzi ate olina kunywa kaawa kyobola nti abenaalimu bwe baali baleeteeka mu constitution yaabwe baagamba mbu omutamiivu kusanga nga oli mu ofiisi ng'otamidde nekiwakanya ne bagamba ebyo byabalokole tetujje kiyingiramu ekibiina kyabalokole bakijjamu omwenge omutamiivu omanyi otya bw'oba gwasuzeeko
ayina kubanga tanywedde naye nga gwasuzeko waliwo bekumalako ebbanga eddene nekulemerako nga kukulemerako waliwo abawunya mundeku waliwo kusobola okumalako ewiiki ate sisemu y'omwenge ogweggulo gwe gujjako ogwolwana kumaca guli negufumunkanawe nkubuulidde ogwalero gwe gujjako ogweggulo ogweggulo gukola emputu negulemerako ku nsonga yakazimba lwaki bagenda kuwangula what necessitated bahati gye yaleeta me I've started ebintu bya tosobola kuwangula kintu nga tokistudinze. The Basias have got their books. When you go to London, the Basias have in America, they have got their different bars. The Basias is a strong movement. Kakati nkubulya ne gamba bahati muwagizi wa Basias is doing reverse psychology. Mzee Tamale a statement in I have asked you what motivated Bahati to bring it all. Kulwanisa mbere kuba tetutuka bana baffe. What numbers ali zifaanana zitya gwe tukitegeera era president bwe yagenda London nali naye mwenda ne Fox bagenda ne participatinga mu demonstration. The Basias have a lot of money. And you see, the Basias tebakugamba nti gwe otufaanana era tebagamba nti ojja kijoyininga. No, they are friends of the Basias and the Basias themselves. Okay. Wano Christopher Senyonjo yeeko nti ndi mukwano gw'abaki. Gw'Abasias. That's the argument of the poor. Mubasabire. Not to isolate them. Kakati, another point, the Basias have got their liquidity. But this the other side in nacho in liquidity yayo era okumanya abasajja abo bagezi. When you read my book I tell you tibobuuza omuntu n'omugamba nti what's the dirtiest part of a human being, they will tell you the mouth, not the anus. Ani yakiyeeya who invented this issue kubanga anybody nga wamubuuzizza nti ekitundu ky'omuntu ekisinga okuba ekikyafu kyeki. Anybody will tell you the anus. Kituufu. Naye bakugamba nti is the mouth. Ate gyokerininga. So kakati abyo bonna bagitators. And I know I've made research. In many cases, people who come out to shout loudly over matter, baba jirimu. To cover their footmarks. Ababayo kuba ndibogerera ekyo. Waliwo omusajja yali w'amaanyi nnyo mu America mu United States ng'ali mu USA yalwanyisa nnyo obusiyazi. It was later discovered in the Musias. When you see people shouting loud, shouting also I'm going to disagree with you on this issue. I'm telling you. Abasinza okwogera obusiyazi abasiraamu tukyesibyeko nnyo. Katoliko basheekha abakivumirira nange mino mubaseera nkibeerako nange ndi musiyazi. Goba kunyensayitinga n'oyingira mu kintu. Nkugambye nti experience bwe tuba tusoma ebintu ebyo bya intelligence batubuulira nti a person who condemns obwenzi yabeera nambi mu bwenzi. Kati President Museveni akondeming ebiseka kitegeeko naye abiwagira. Museveni ye akugamba we shall not support gays. Does he walk with the talk until we shall arrest them? Museveni always akola middle line. A statement yefuluma. But does he walk the talk? Bakwata. Era yabaga nti waffe nze nali naye mu meeting. N'abaga nti ffe mu Uganda twalinayo omusiyazi omu among the prominent people. We don't have this problem in Africa. An African man cannot turn himself into a woman. Even when nga batukuza. Goyinza okwebaka bwoti. Oyinza okwebaka nga otunudde waggulu ekiro kiramba. Naye ye omukazi yeebaka kuba from childhood. Bwe batyo bamukolaki. Bamukuza. Teri musajja mu Africa ayinza kukkiriza mukola bya kikazi. Si kyangu. Tikiriyo. But for these Europeans, they say bulema, I'm a woman tucked in a man's body. So they go for, they see it as a problem that can be addressed medically. Kakati mukirete wano naffe. Ne mu Uganda mukirete mmwe abazungu mubagambe. If you do it in Europe, sex change, nti somebody has discovered nti homoni zange zonna za kikazi neri mu bitandike. Naye wano omusajja yajja wano gwe bayita
Dr. Tamale president namwa etakakole eddwala okuyamba abakazi n'abasajja abatazaala abajjako enkwaso zammwe n'omukazi namujjako gundi namuteeka mu kibuga omukazi n'abateekera olubuto Surrogate Maria. My argument is research has shown nti abaana abo bondi eri mukati w'omukazi ono akuzizza omwana ono buli kyali ya bondi bali bonna abaana abo bakugamba nti omukazi omusajja tebamubuulira mbwejja genda akuliriza ebyakyafuuka but omwana ono era eventually atta bakadde be bano but the surrogate mothers are there those who carrying pregnancies on behalf of other people they are there kakati ekyokusatu before go to Shokusatu, government is not honest issue. How? What do you mean? And how? Government is honest. Kunsonga I told you whenever there is a problem, the government perpetuates the problem, not to solve the problem. I've been telling you about borders. Stop them where they're coming from. Abano kibeere clearly in the next 5 years we shall not allow a border on any Kampala street mukiteekewo you stop them naye ziyinza kujja ne muzijja ku musolo ate ngene mwe muzikwata okay so I was invited in Nairobi in Kenya when they were raising bwe bali bajjawo 14 seaters. Era bazibanga no paka libabezange nemba kwata. 14 seat Kenya bajiwera. Ne baba a grace period of 5 years. Bano bagutumetamus. You say we are going to be an oil producer and therefore we shall be using buses using diesel. These 14 seaters tezijja. Era nze nkugamba nti nze naleta ekyuma kyange ekizinyiga n'endabirwamu nakyo kyonna nzikuze kuguma. If Uguma is looking for scrap, I can buy these vehicles. Gundi tumuchirete ekyuma nje kubatira mwere. Kubanga bakuli idea yenu. Nyabaji banze nzita. Bibulira idea. Do you know why? Nze abantu bajje wange musomera mu katabo kange. Nimukasinza kasoma. Why? Mumulowooza nti idea zappwe mumuzibule. Abo obawapo it is true. Abana batula ne bagwa proposal ne bagitwalira ba president's office obawa. Bali bagitwala mu state house. Bagenda kulanga omulala akikoze. Kitofu. Mbabi babako. Kitofu. Obujozi bwe buli wamuba kulaba aliweza kulaba akirisi. But I say no. Mzaita muzijige kati kyenkubulira. Ndabugena ku point yo yokusala. The youth government is serious and honest. I say what do we do to girls? Girls are subjected to medical checkups because of pregnancy. Yes. Now that we have known that we have invaded, we are having people who have invaded the other area. They are now turning it upside down. So if we know where these people go through, why don't we subject the boys also to a medical checkup? Government in the chukura. Because this will be the evidence. Start with the students. Political rhetoric. No. Parliament, political rhetoric. Leaders, political rhetoric. Let us subject these youth. Abana abato. And you amend the law. The law must define rape on both sides. Nti n'omwana omulenzi naye bamudifayiriya. N'omwana n'omusajja bamurepinga. Why the need? Tebasobola. Political rhetoric. Tebasobola. They fear. Mufti mubaji kazimba nawe labatudde nabasaga biteteeka anti kalikola kuki. You don't need a law. Let me tell you, kazimba bagenda banigandula zewaniki. Let me tell you. Look, oli mukustaayo oli mukatulika. Look, nze am Catholic by God's will. Because ati basobola bongo bamu. Why? If my mother was a Muslim, nkugamba bulijjo nti jjajjange yalaja bwekimuli. Jjajja omukazi Hadija Nanyo. Why did this woman, a Muslim, marry a Mirundi, a Catholic? God wanted me to be a Catholic. I'm Catholic by God's decision. Nabati bamanyira. Nawe katuliki tebamanyira. Katonda yamfula omukatuliki. So sibbo. Sibbo baptism. Nawe tebamanyira.
nebomba kubana bateka kutaka okay amwe filima akati nkugamba let me tell you how Kazimba has been embarrassed nenga takitegera when Kazimba Archbishop and the first lady were about to commission a building in Budo. There were like allegations nti ebudo eri homosexual yeah umachi kitegeeza nti bagala okulaga nti ekizimbe ekyo mwituli Kazimba bulawo ekizimbe amanyi abakitadde mu sente that's the intention sigine mulaga nti kikutte gwe buli lwolaba akatulu gwe tokitegeera nti why did these people of all schools choose Budo? We have sent their people to investigating what? Homosexual, we know where it goes. Homosexual, we know. Umwana omuwala yito kwa yalinnya omuti, yalinnya engamira, oba ogwasabu. Bavuga eggaali. Kati ono omulenzi ate yaba yakola ki? Yatula ku musumaali. If you are serious, and the allegations about Budo, the headmaster of Budo would be buried now, and Archbishop Kazimba, and subject these boys to a medical checkup. You are jokers. You are not interested in. You are just shouting. This is him. And nkugambye nti abaana abalenzi mubakebera amafundo wegali kosa ekigambo ekirala mafundo mubakebera amafundo mali kosa ekigambo ekirala n'abazadde tukebera abaana bafa amafundo walifunye oti omanyi bali abasajja bagezi baba ndiko TV ndakukubira kakati bali abasajja bagezi Uganda nti bw'oyingira mu group abali bwe kankubule toli musajja musiraamu n'omala ogenda mu bali b'embizi basooka kuga nti gwe tosobola girya ffe tukumanya oli musiraamu but eventually buli lw'oyingira mu group ne bw'obadde oba toli munywa mwenge you tend to be attracted kituufu ogenda oyingira mpola mpola ne bw'aba musajja mukwanyi n'omugaana kale kanfuke mukwano gwo ajja kulepi kituufu kakati nkubuulira nti abaana bano kubanga tulina okumanya nti in Europe homosexuality is attributed to a disorientation in your body, yes, and it can be addressed by a medical process, sex change. They are there. Okay. There was a teacher who was Miss, came back Mr. They give them organism bazikyusa. Abasias in Europe, both balinga byawana. A man remains a man, okay, and a woman remains a woman. A woman. Waliwo n'abakolero kakati yali Archbishop Robinson ate yalina obufumbo ng'ate eriye mukazi. So you study the two. The European is for them they can defend it. For us in Africa, from Baganda, once you get a homosexual tumusiba musanja ne tumucha. Kakati ate bahati yamuwonya era nemba yatekawo teka nababuuzanga bahati aleze teka eryo tekamba buuze ekise ekyo kiyamba nte oba mukinjaji no ekise ekyo kiyamba nte efe mangu yes kati bahati yalete ekise ekyo no we have so many homosexuals and therefore they require eri ne bakuba mu ngalo ntyawo ejo sere ekola kati kyenna bagamba nti okutaba na logic ali shahabu yakuba amaje UPDF n'ekikuba bakola omukolo entebe babiri mu sente no kubali a colorful ceremony to receive our soldiers. What do you get? In normal circumstances babuli next of kin. Yes. Neto ganti tukoza omukolo entebe ebibi wamune bibirawo. You are encouraging ali shahabu okubongera okuba. It confirms. That's why umutemu singa omuntu agamba tigenda otegundi ngoli mutemu professional batemu wakiri ejja n'amagulu ko wano omutwe kubanga bwabula how can I confirm nti wamuse ekituufu yes kakati bano you cannot bring a law in absence of homosexuals and the homosexuals have their items
balina liquid yaabwe. Can revenue authority tell us that there is an increase in demand of that liquid? Eyitawa. If the presence of homosexuals would mean that you have items of which China millions. What exposes the large presence of Chinese supermarkets in Minnesota? Do we eat snakes? Meeting in a moment. If you want me to do something for you now, bring it to Mirundi Media Consultants and I write a paper for you. This is a group. I sit down and analyze the situation. The Chinese in Uganda, many. Why? Their food is in supermarkets. Likewise, if we had a large number of homosexuals, their items would be here. In fact, when he got runs Embuga, if what I do to my children, if we want to fight homosexuals, you would tell the children on subject to teaching a mafundo regularly. You would tell the medical doctors would come out and tell you the future repercussions. If you are in Europe and you see an old man, wamiaka nsamba, abera mupampa za abana, yagula byabana, tokati yagulia muzukulu, awaluka buwalusi. So tell the children the future impact. Olwekikola kibakole sawa. Kakati netujja tufuna ekizibu ekirala nti obwavu bwe muleese mu ggwanga ne mubba buli wamu ne mubba ne mujuga ne muniyo ku bantu ne mubanyaalako. Kakati bakugamba nti ogenda ku embasi yonna n'ogenda ku embasi nga olina ebifaananyi bisatu eby'abantu ab'enjawulo ng'obasiyaga bakuweerawo visa. Kakati if it has become ku bantu abaagala okudduka mu Uganda olw'obwavu oba batunda bibanja byabwe genda bweru. Kati abaana bakoze olutambi lwabwe olukwata ku baana ababonabo babagani university zikomingawo diguli Onyango zayo diguli Makerere because you were stupid. Onyango nayogerera no, let me tell you, Onyango yabagamba bagende ku media center babagana okulonkinga. Where is the media council Onyango? Because the media council is a structure of NIJU, the National Institute of Justice of Uganda, which is the function. Nawe yagala ate gwe bw'atojja kuba mu binyi bw'onotuuka ku myaka gya ono mulala bamuyitani yagera ebyobusiru bamuyitani ono omwogezi wa polisi yagera ebyobusiru bamuyitani Enanga. Ate ono Onyango ajja kuba musiru nnyo anatuuka ku myaka gy'Enanga. Because you must find out a media council mu Uganda era ndabala bimugenze mu kkooti okuwaaba olwa Wujja. Wujja ekola ki? Wujja erina ki? Wujja is an association, is a press club. You would be fighting to ensure nti a professional body weeri NIJU yegaba license yegaba ki a professional body instead of fighting over Wujja. Wujja is a press club. True. Teina na kintu kyonna. Wujja to associate munno mukabi. But a professional body ngalo society weeri yesinga obukulu. Eyo na effort je mwali koze ogenda mu koti okuwaba. You were stupid, you were idiots. Yes, basiru mwali anti mulwanira mulambo. Wait till you fight over abakazi balwanira emirambo lwaki tebagenda mu koti baga nti yali baze bamuzika ne wange. That's women fight over dead bodies to claim property, but to fight over Wujja, and I go to court to fight over Wujja. Why don't I put those efforts in reviving NIJU? The last president of NIJU was in Nabusani. Mzee Tamale, before you talk about NIJU, for Boba Febanamolo tugitegeera. Yache kubolira. Do you even know its relevance? Historioga tumumanyi. NIJU mwaligenze mu court ne mubikyusa. Nti mujjemu full membership categories of journalists. A journalist, but journalist, the definition of a journalist. A journalist is a person who gets 40% or 50% from doing journalistic work. You cannot find a journalist organization with the academic papers. Journalism is practical. Never awafula. Leka nawe ndi kumpewo. Tumanyi nti ndi ku STV. Takulaba. So, kakati
ekyo kitegedde nti you subject our younger people babakolanga abaana abawala tucheke nabano babachecking abalenzi Kazimba ajja kuba akola naye kati ali mu political rhetoric. Kazimba should ask himself why there are rumors that there was homosexuality in Budo. Just before commissioning that building, you will be embarrassed. Government will take away the third issue is listening to Bahati. Bahati says there are many organizations that are spreading ABCs. How does he know it? Bahati tumukwanga why so? For Baganda tukuga nti kigwange Mungu anga yakimanyi. Bagenda okuba abo. Abasiyazi bagenda okuba abo abaleekana. Abasiyazi bagenda mulaba amagandula bwe gadduka. Mugenda kulaba amagandula bwe babafungula. Muzembe buulira. Abo abasajja bakubeekerezia. Kulaba Papa ayogera. Abasajja bayingira ekereziya mu myaka gyaga. Jasa. Ne baddira ne bali kuluutinga abasiyazi ne bayingira seminario. Kati Papa oli John Paul agenda akola ensobi yegatta na America ne Clinton bayigiriza abayisirayiri bakole ki batekewe two states eyaba Palestine ne yabache ne basumulula baleetera lewenziki omuwala nga Clinton yabatudde mu office nga hakuna lewe Clinton nagante bakunda kula gwali musala ate Clinton yali mugezi omanyi Clinton bwe yagamba Clinton yagaye yateekamu omuntu gwasigala n'afuuwa tewali bwe intercourse nga mugenda omukwatira. Yes, that's how we escape. Abayudaaya baakuba kereziya mu America ne ziggalawo naye ng'abasajja be bagamba bakalina bakadikwata ne babalumiriza kusiyaga bwana mu seminario kereziya baagikuba bagenda bekanisa ya Uganda kuwuliridde bagenda kulaba amagandula abamagandula abadduka abamagandula abasiya nkubulidde. I was talking to my children this morning nembaga nti ne bali installing Kazimba abajja wano nabo bagina pampu bagenda kuba Kazimba Belinda. Once I tell you something, one, they are not addressing the real issue. Neganda kulaba awedde mu amaanyi omulaga nti otolwa ebisiyaga tuwanike bwanisi mikono tugenda kulusobola kugambye nti olutalo lw'ebisiyaga lubeera mu makomera n'amasomero. If you want to address this issue, subject abaana abalenzi nga ku baana abawala medical check up regularly kubanga tutegedde omusiyazi bwakola ki why because mumukwansatinga ku baana abawala naye mwabagamba jjo mu covid nti bajje n'embuto zaabwe kubanga ffenaffe mu Buganda omwana bw'afuna olubuto temulya naye emmere temukola kinzindya nabo basimanye lwayingiridde but what is intended for to scare omulala aleme oddufuna me nzisambala kanzu entega Isaga musambala kanzu. Era ne bwengenda ku bukonde kubira suti ya. Nabalo omukyala ngomu nagenda ku buko kuziika. Tebanyanjula na kwanjira lwaki. Naga nti twakutegedde. Kuba abadde mu suti. Mu suti bakutegedde kubanga but me I don't put on a kanzu. Ekutega. Entega jangu wanyuze kandi entega. Era ngira mu masuti. Yes. Kakati zintu ya essence yeki. Nti I've given you solutions. I normally give solutions. Nti one, boda muzikwate jeziva. Bizistoping okuyingira eggwanga. Okuyingira. Ninkugamba nti investigate. Lwaki omwana abulayo kumalayo boda bagibba ane bamuwe endala. Abazisupplying be bazibba oddemu bakolere. For you believe nti I'm going to own. It will be like omusajja landlord wo no ozimba ogulozo saving ovewo kakati ekyo nkitegeera these people are not interested in solving the problem. Two, why do you license a person nomala mu licensing nenkuga nti boda akafiribende ko mu Kampala ke kazi soka mwewandise emitwalo eki babayige emitwalo eki akafiribende tekana mikakeko kumyebweka nebali kuvunjisa kasajja bwekava mekabagaba bakebere okebere uti omuntu owa basi avuga abantu
takeberebwa ono omwana wa boda boda navuga ababiri obomu yegobokebera era n'emmotoka nabagamba bali baleese ekyuma ekizikebera ne bagamba zifudde bakazi nti bajja kukoona akagere buli mwezi bwevaayo tetomera teddamu kutomera tova ku stv bwe nnyingirya ekintu katulaba ekyanamuganza bwe kyabakubi katudde katono nnyo tova ku stv katukombe n'ensonga yawo bebaza mwena byokuumidde ku stv kaseera kaneeno okola kyatende okuba nti otwekuumiddeko era nga nkusaba yongera okuba nga tokyusa stv kuba nti togivaako nyongera okuba nti nno nga mbajjukiza program eya Monday ebeerawo buli ku makya essaawa 3 paka ssaawa 4 eyogera ku by'ettaka ng'era ekolebwa nze mu Tariki Nkata ngenda kumbasaba tugenda kuba tugikyusaamuko olw'okusaba kw'abangi era okusinga bagamba nti okusaba kwammwe kwanukuddwa egenda kuba edda akawungeezi aka Monday kennyini ejja kuba ng'ekyusa budde edda ekawungeezi mwere nga twogera okuba nga twogera ku nsonga z'eby'ettaka bangi abalina ensonga ze mwagala okuba nibiza tuzoogereko nga mbadde muga nti akadde weebeerayo akabeera kakumakya nga muli mirimu so nakugenda kwaludda ku Monday akawungeezi abazazi bategeeza otandika n'omwezi ogujja insha Allah. Bobi Wine teyabakubya akaswanyi ate katya Bobi Wine oba ani amubalira Abamerika Bobi Wine olwatomedde ekyemmengo n'ategeera nti atomedde afuuse ow'Abaganda kati akulya ekika omusajja akulira kika afuuse mukulu wa kika tewalabye abantu abangi ababadde ku TV babagoba mu bibanja byabwe ne basembawo ebikaji kituufu wabakubaawo omuserikale akuba tiyagasi babadde bamutiddewo why ensonga y'ettaka let me tell you Uganda is a small country you can import sugar kyobalaba Tanzania mu bya East African Federation tebiriimu when you see land evictions abatanzania tebayinza bakkiriza mu bundugule population yammwe eri mu kikasuka eriwa land evictions are one of the reasons why Tanzania is moving cautiously. Teyinza kubakkiriza. Tanzania is moving in sadaka. They want to put the East African federal government. Teri namu. Teri mami ni contact. Nange ndinawo akulosa awo ndinawo gundi yange. Tanzania. Nze nnondera olumala okulonda nenyingira wali emutukula ntema butebi ate temuli yetema wendi naye bubwenyako yakazanyi abantu nti kati nabbanja akola ki and you will continue doing so why nti Bobi Wine afunye strategy oba nakyogerako ku Tuesday he has a strategy of maintaining himself like a sun ekitangaala ky'omwezi reflection yansi ekitegeeza omwezi tegulina kitangaala kiva ku nsi kakati Bobi Wine kasaafuuka ensi ekitegeeza bano bemupi bafuuse mwezi ajja kutuuka mu kalulu abagende nti yatulyamu olukwe bakati atambula namwewunyiza n'atula nemukutula bw'ati nayego omuserikale alinnya omubaka wa parliament bamukuba ne abasajja bali bamutirawo si Baganda these are nanibaga you see tribalism teriyo omuntu ali mu bulumi toyinza gamba mukazi nti nonya tribe yange nabaga nti Museveni bw'aliva mu buyinza ajja kwewuunya I don't believe that the president is aware ate bwe kyebakoze kuba mayanja teri mayanja kyebakubirewo naye abasajja bano mujozi bwabwe kyebakubirewo bategere nti gwobayamba kati tubaddewo emyaka 10 nga tetuli nabo kibakubirewo abajozi abo bakujoga ne bakujoga n'amafuta ne bagakumma ne bakola ki kibakubirewo kibatuulemu designing kibakubirewo ejjoogo lyabwe bwaba baagala kweyambisa nga puppet something is being done when it is nothing when you come out and work nga bakutandika okujoga ngamba mayanja buli lunaku kibakubirewo akibateere ejjoogo lyabwe lino libalina eribanyesa ku bantu abantu bategeere nti tebagala kujjawo byattaka me you cannot use me nkikukubirawo sakikubawo wakikubawo yes toyinza kumbula eminga byabwerere kituufu nti gundi windi shopping wanamini bwetwejja mugundi mu 75 mu OAU amini yabalagira nti muteeke mu maduuka ebintu naye nga tewali agula muguza ba foreigners waliwo le bafumba emmere eruzira ku mulembe gw'obote nga abaledi kulose bagendagendayo abaledi kulose baavayo nga bagiriddeko nogiryako nti bano bali bulungi ne bagizaayo me you cannot use me
ebyo bimukozesa mayanja. Okay. Inspector General wa police naganti deputy. We don't know him. He has no power. Ngati kokolero. Nchesiddayo. Njikubera musajja gwe. Kituufu. Mubaleke, nita muleke. Mubaleke abasajja bano n'akajanja kaabwe. Abantu abo abakambwe abo bayike mu bibuga. Olabye bwadduka yo deputy bwadduka. Ate nkuyambe we are helping you. Fete tuyinda ke tulina. Mu government twafuna mukatuna kamu. Sina kintu ati bajja kuba ebintu byange sina. Naye mu bitu gyokulaba nga mudduka n'obujozi bwamwe nga buno bubanukako mudduka nga mudduka obujozi abantu b'ebintu babyonoona. We are helping you. Okay. We are just helping you. People like Mayanja are helping you. What do you give people apart from obujozi? Chiche mu abantu mu. Okuja ko okubajoga kubane ku mitwe n'obanyalako. What do you give people in reward? Kakati gochera bandi namuganza. Tudekisha namuganza. Yes. How parliament operates n'eriyo kwa ebintu byayo. Namuganza. National housing. Ina deal gyagala kola mu America. Kuzimba amayumba badde bamujeewo. National housing yaffe ya. Kamala yajasitwala. Bwina kubambwa. Ewange bajja kufa bibiri. Mwani bagani kwa kasasi. Nze najja basibira ngato. Najja kubandikira ttala. Najja kubafukira amazima muli. Nze Tamale. Obujozi mu mutwe. Bwe munaba selfish n'enseyo temugijeewo. Nemukiza n'abana bajja kulya. Government is for sharing. One of the definitions of politics. Who gets what and where? Bwina kubeera mbwaya mbwa. No. Politics is alliances and sharing. Kati namuganza badde bamukubye nga babujeewo. Nze Tamale kipya namuganza arrogance. Ati kuki nakugambye kana kwa busenga. Makeri university igone bene building bajo nikajeyo olutulwako. Chinese to reconstruct. Is it reconstructing or to get it to apprehend the criminals? Bwana damu ne bajocha. Nikakubaniko era tubawunyi. Monitor agenda kugwa takyatunda. Nebukeda agenda kugwa. Takyakwa mutwala. Uko mulimu ngukoze okutegeeza abantu nti buno buferi, obusejja obuferi. Amawulire gagudde kuba mungadde. Nga kubene ngajjawo. Gava ku mulamu. It pains me as a journalist. Naye agamuli gaviiwo. Okay. Yes. Kuba tegalina ekyegatuyamba bagayisa mu. Honorable passes ekimukubya. National housing ina deal. Era bwe bakola. Ti nasali bamusiba nti miliyoni 35. Bamuvuna n'abantu abo. Basatu. Ababiri ne babajja kunasigala kuyekka. Afuje mulimu ku UNESCO ne gufa. Ne kolimu abantu babakolimira buli lunaku. Ebikolimu. Nodyomu n'omusiba. Atayina mwana n'omusiba. N'omufiiriza n'omulimu gwe. And you are losing power. A group ebadde ekola ebintu bino tennayisamu kintu na kimu. Namuganza yalaalidde. Nze nalaalira. Bujinga alaalidde. Muhoza alaalidde. You evaluate. Oba mukyalina kyemuyisaamu. Temukyalina kyemuyisaamu. Ne Ministry of Education bagiguddemu. Museveni asaza mu contracts ataano. You on the decree. Kitegeeza nti waliwo force ebakuba oba ye abeekubira oba ki. You are losing. But how are you going to live with the people you have humiliated? Awe wali ensonga. Nti byanda Museveni should give byanda omulimu. Akasajja nekekatokana kakasajja kesirongo nekegatana kana kavuka. Ne bappa sente z'ekatosi. Byanda ne bamusiba mu kkomera. Ne abana kalenzi gwe. Nakano kasajja kesirongo kano kakabusenga. Mugenda kuddukirawo. Where are you going to learn to? Mukomye fitina. Mukomye fitina. You still have 13 years in power. Muyugo okwekolera, muyugo okurespecting abantu. And mba ono reconciliation gundi. Nze bitterness jini nanga oyogera nyali omuntu omwe mu Bobi ne mu penyo. I've suffered. Bana bange babonyeebonye. Muyamanga abonyewe. What did I do to you? Oleta appointment wange. Ajinese mukubira wesas. Ba! Yogera heri nyali mwe y'omuntu. Ba! Kali. Ate ndi bitter nnyo. Naye ate waliwo abali bitter abatayogera. Waliwo abali bitter abali humiliated nga bo bali mu government. Naye nga baagala mu kulyamu. Tewe besiibeereyo. Sina genja kulya. But we are very bitter. Very bitter. Kali. Miaka 20 ne mujonoona. Ndi kuba najja museta osokola wali wayagala mukwate mu lugosi. Tuwe kiri. People are very bitter.
tuwe kiri mukatabo tulabe nkugamba kana attendi nkugamba nti akakazimba nakawandise I wrote this book kana akatabo nakawandika ddi when I tell 25th December 2012 kwanga ndikwa hotelizi ngaduka abuyabulamu ndinga hotelizi tundu mukamuliro bwe kunyundo aduke kujoga bantu anti you are losing power zimbabala okay ate bakyalina mu kyo bayisamu buli kintu kyonna kirakidde tebakyalina kintu success are you saying Francis Namuganza yarakidde talina gyalaga ija kulinda lisafo nga bamwongezeza afusina senior minister leka naawe oyo yabalemi tebannayisamu kintu nakimu this day tewali kyebayisamu kitegeeza force bakuba y'amaanyi are we seeing Namuganza bouncing back in the cabinet Tamale anti omugabe waabwe yakubiddwa kasita mukozi yayitamu n'ayita mu kibinja emboka ezivuga akabinja kano kagenda kakubwa buli wamu omanyi public perception bw'obulira abantu nti gwe president yaddako everybody comes kati abantu bategeera nti akisifutinzi era ekyo president yakikoze bulungi nnyo has contained mugozi nti once people know nti waliwo addawo gye balaga bwekiri abantu batandikirawo bikamwere muddaka president kyobalaba nze naleeta ekya standby generator nayonona ebintu byabe ne bannabo bannakalemaako bakulo ono kitutu omulaba kitutu nja kukusomera akatabo kulwokubeanti kitutu bamukozesa n'asasanya millions za dola 4 bina Museveni ze yaleeta bagala okwewola sente trillion for the same purpose kitutu ayina okubwa yowededda kitutu kwe bakozesa okulya ziri ebina kati alina okuvaawo nati n'omusajja lutwama n'omusajja tuwe yali manager ne lutwama yali inginiya balemesezza okubba namusiba mu kkomero kitutu olifa wetakola mayinja mu mbogo n'abaana bo balisasula abantu bano beetaaga bukambwe kiri Uganda n'osibaosa omwana wa muno kitutu kakate gwe wabbye eki mabaati eryo ddoko lyennyini nobba amabaati gosobola okugulira nnyoko walibye emmotoka walibye ekikoyi ekyongiza nnyo amabaati buno obuligana amengi yes gankubuulire gavumenti ne shiriki bikola ekintu kyekimu gavumenti erayira kati nteganze Mirundi shiriki oyinza okukwata omwana wa P7 nga shiriki yakozesa mukasajja yina Tamale abakyala banaye shiriki shiriki bwe kubeerako olabanga omukadde omuyitirivu kakati oyo kitutu aliko shiriki yabonyabonya omuvubuka naye amumanya ingini yalutwama n'amusiba oliko shiriki kitutu oliko shiriki ate tolunaba oliko shiriki kitutu oliko shiriki wakiri walibi obba ekinene nambaze bamusibira emitwalo eki ena eyo state kusibira kinene state esobola okukolera ekintu anti state ne shiriki bakola ekintu kyekimu state eyinza okuteeka nti Mirundi ono anywa nnyo omwenge ne baddira omuwala nga kiwala kikyamaanyi nga kiri mu P7 ne bakireeta mubbaala kikusavingi naye nga bakireetedde ani bakireetedde ggwe kakati gwe olukukwata Mirundi bamukutte n'omwana w'essomero bannange ate gwe olukukwata gwe toddamu kwogera musibe tayogera obola nze mbagoba emisinde bane batisiza abeewa ndowooza kano kagundi kano ka Dr. Smith Dr. T ndowooza ke bawadde obutwa waliwo n'omusajja akubye ku ssimu yange nti bawadde ggwe nze Tamale wali mulamu musomi baadde ku social media naye waliwo somebody was amponyi obutamuvuma binene kuba abadde polite agenti ettimu omanya oyo omusajja Tamaleezi naye amunyabonya nnyo gondi yange entebe zange nga tonnansasula Tamaleezi nange tetulina Luganda bakubira ggwe Tamaleezi I have nothing to do with Tamaleezi nze sigula bikadde nze yinza okudda ekikadde ekyalema omuntu n'ekiteeka mu nnyumba yange kijja n'ekisiraani kyakyo bakubira ggwe nga bakubanjeza obale bwe tugula kati poloti ennyumba yonna tugisendamu n'eddogo lyawo n'ozimbawo eddala nze nyinza okuleeta ekikadde mu nnyumba yange kuki olye akukifulumya tekimulemere n'emmotoka zetugula emmotoka enkadde bw'ogigula naye tumala gitwala mu shiriki nefuumulamu biri ye yamulemera kuki
tudde ku nsonga ya pass. So when I go to visit my friends in the prisons, esuti ngendedde tedda mu nyumba. Ojitweka azimpe. Toda mu kuzocha zimpe. Era zimpe. Kutozocha zimpe. Nabaga nti Omuganda n'asanga nga kikapa yewaka yaleese omutwe gwe zebuyingiza mu lujja obanga kyagusudde takola okujjako nga musalafu yagwa toda mukoja masuuti nze gampe ejagambala bismillah nga nyambala n'engatto zaakwo toda mukusuula toda mukocha bimpe okulaba omusibe komera tetuyingira nalyo mu nju ate onaabira nabweru ate mu kitooke kyagonja n'eddaka liddala Omuganda ati ekkomera baali tuloga zenkubuulidde nawandika akatabo kano 25th December 2012 Understanding Mafia Politics bwonna bwakomyewo nabaga nti a handbook to NRM cadres neŋŋamba koledde ng'ono yalowooza nti at time I sympathize with these younger boys why they knew without being on their side tebazija kufuuka bwa president and we have a project. Which project? A project. A country never ran a project. Never a project. How? Never truly going to I take it in the energized. I can fight for another 10 years. Yes. What I want is money. Nenda baba zizanyira mu mbalaba ya dili darling. Zizanyira mu kubibati bazanyira mu nze njagala kwekolera byange. Okulwana okuli mu government ya Museveni sibucha kusobola. Ne bakuma amafuta gwe senior minister ne bakakuma. Tegali permanent secretary naga tegaliyo. Nenga bajoni yabawadde. Senior nga tolina. By an humiliating system. The only person I've seen asanyukira mu government ya Museveni is Nankabirwa, because Nankabirwa is a tool of destruction. Yakuba banne. Kadaga bamu Nankabirwa bamu gundi $1 billion akube kadaga. Beya nako. Namulabya ayomba ekiboga. Why do you quail? Lwaki oyomba? Nga yomba ki? Yavuma abalonzi. Bajja kudda mbaka kukube. Pretend. Politics wakubikako. Watasaba wakubikako goba kyakulumye. Mwebwangula nedda bo baakikola. Baakukuba. Nankabirwa baakukuba. Watwala akajanja. N'ogenda ogamba nti yakuba ebipande. The right honorable prime minister. Gwaloza nti forces ezo waliwo olunaku lumu muzembe ewunyamu waliwo olunaku lumu Saida Bumba yetuma omuntu sebo President Museveni tukusaba minisita waffe Saida Bumba naye amuweeko kuba vice president bakuba Bumba tebamufulumye osaba oti ekintu ky'omuntu akirimu yalagibwa newe mwakulirawa right honorable prime minister akirimu yasirika enkuba gye bakukuba kugwa okimanyi enkuba tebamanyi policy arrogance omanyi bano babalimba kyekikubya ne basegere do you know I can make a young MP yes kati sigiri kikibakubye tebaasoma sigiri ne papers ze bamuyamba buyambi kakati abo bimuyamba buyambi politics of overwhelming do you know that I can make a young MP nti kingambe nti I can make a Bobi I'm entitled even if the president appoints me minister nenze sobola kukola mu government experience waliwo obufumbo obukukyayisa obutaddamu kufumbirwa the way he was treated in the state house I don't want even to hear a word government state house or Kero house I don't want to hear njagala Museveni tuddeyo ku nsonga ya passis ogaye passis yalakidde kumpita mu meeting bagalya mu munatomu nakkiriza political career yange yafa I accepted kagere tunda yes I accepted I sold on credit political career yange yafa nenzikiriza kyebamunyabonye emyaka 24 sinza kubadde nyizo kuba tetibini bom double charges ngati nkugamba muganda kata munabagamba nti in many African countries nabaga nti imprisonment abo basigirinya bibalimu batusibe ne baba kwati ekyuma kyabadde kibaliziddeyo ne basigirinya okulemu okuvaayo nabwe kikutegeeza nti group yabwe egudde anti bali balowooza bajja obakadde okufededi bwe bukuba balwadde baki ekyuma nekibanyweza leka mbabuulira the sigirinyas can die now anti mbabuulira kesi teyawedde kituufu on bail kakati baliwo nono ono gwemulowooyo gola atiribira emmengo batya testimony mu kooti
they don't want the case to proceed. Why? It will implicate them. Hey. Their struggle is to ensure that the case is not heard. Omanyine bwoleta obutambi n'obukuba omulamuzi n'abugoba bwe mugenda mu kooti muba ne kooti ey'abantu n'ey'omulamuzi they can dismiss it technicalities but the people can oliyenza okuga nti wadde obutambi naye bwowulire ku maloboozi wakati tovula bagolo w'emmimi ng'atiribira bwanika atiribira Mpuga atiribira abo bonna b'emasaka abo b'emasaka ewali ebijambi golo w'emmimi ng'atiribira Mpuga atiribira bwanika atiribira lwaki sebo nanyini maka tayagala mwana kawalaka hamusigalo kogera nyini lubuto leta omwana mba mbonyabonyezanyo omwana abana babakwata ono wemenga kiribira abana babakwata abana babakwata yakulu omwana tayogera omwana temuhala singa bwe mutyo boga abatiribira tebalwanyo kubantu bano bavaayo Mpuga era nyokubantu bano bavaayo ne bwanika yera yasanyusa nyo kubantu bavaayo toga bibatiri ndi batya pogundi musango kuulirwa teguulirwe yati kakati abana babakuuma ennyo bayinza okubatta tebabawo obutwa ne bagamba nti babwijeri babadde bali emmere tukiyita elimination assassinations, elimination. You have evidence against me bakutta. There is a group of Thailand musango mu maaso. Chobora kubani kwa zina twist. Nebwe masaka. Kwa anti bijambi abali batema pipeline mweyita. No we menka zina twist ngomukira gwente ogwako eddalu. Naye we masaka. No Mpuga naye zina twist ngomukira gwente naye we masaka. Ebijambi yaje byali. Fetu batunulionga muzina muti amagezi tugalina fetu tulina soma chovala kuti I'm very arrogant man, very arrogant. Tumejja kumpewa tupala kula mtu zije ko tezabalemera kujja kemu bakubatu ejo kuli kugwe mutwe nkugamba in the many African countries a stint in prison makes political mileage. Criminals take on governments as a future political shade. When they are arrested, the public is made to believe that is persecution. Forgetting that an AIDS victim can contract malaria. Does it mean that a noble man cannot commit murder? Does it mean that a noble man cannot be a criminal? It's a failure by government to explain to what it is. Yes. The moment you get competent people, abatali enanga no nyango, the police will be okay. Nti onya inanga aina group sinyingi alinga nsubuga nebyamulima kubanga ababakadde omutali inanga tosobola kukola inanga yise ntango ndi many groups nonyango bwali. Okay, you need a confident person to speak on behalf of the police. Ataina amulagira like me may defend the president for 14 years but wali yankubira simu waliwo omusajja bajja ebyo byamafuta bibalimu nti amaze okulaba president infulumye press statement yazena yagiwandiise why nti president waliwo company yebadde okusima amafuta ga Uganda siyazizayo zeyongera London nemugatuddeyo let us go back to the president. The president does not have this practice of directing me through other people. Today you tumubuzi yadduka misinde kati nze he was confident. One, the president would ask me, why have you done this? Your wife says, I did it in a good face. If it is bad, I apologize. Never banga omuntu gwokolera toli confident nginanga n'onyango bayina abamakubira amasimu. You explain. Today, our security, the police has arrested so and so, and we are investigating him. Kumulembe kubo tebayo ne ba Rogers nga bakutwala eruzira for your own safety. Okay, ndi yamale banga teni nga Roger ngatalina musanga eruzira. So if you get a police spokesperson, that's why ne gundi kulayije ne yibwabadde kulajenga group ya anti muhozi nga ye musika bwati ne musika bwati. The moment you are torn apart, please nkoli ya muyabasiramu ndi omukazi omusiramu bawa bwafa amalina kumika kufumbiro amala emyezi ena alimegenda mu lubuto. Yes. Kakati until you inaku kyenda zigwako ne boyenda nga
omukazi yayenze n'omulambo gwabba gukyaliwo. You were still owned by this dead. Yeah, bukiri. Until another person comes into power. Nsigala mpagira Museveni. Until another person does what? Comes into power. Nesikola bwende matako mbiri hakuna msituni. Amatako tegene yigasule limuli sule. Amatako gabalira side dish. Tudemo kata. Abaswahili bako kandi matako mbiri hakuna msituni. Enyuma teina wesula teina nshiko mwesula baje baliza yakono bayadio. Kandi ndishiri matako mbiri. Tudemo. Ndiko na msituni. Tugende mukata. Nkugamba. This nti omulwadde wa malaria. Nesirimu amukwata. Omulwadde w'enjovu. Toka nti olokuba oli opposition nti gai bwagambye government. Tibaba opposition tibakola committee bakomitinga misango. They do. Ekitegeeza what you need to do to separate nabagamba nti omutamivu asobola okufa omwenge. Naye ate osobola okufa omwenge ogulimu obutwa. That's why you go for postmortem. Tuyinza kukikola ebinga nti yafudde mwenge gwe. No, what if the gwabaddemu obutwa. Era gwe kyokola nalabye ekifaananyi bakyadde kituufu nga mbo bazaaliwo okuleeni. Ne Bobi Wine yagenda ewukuleeni. N'embabazi yagenze ewukuleeni. Ajja kubaleebya. Oyo omwana ajja kuba wandagaza endusu. Bobi Wine? Ate kati bonna balwanira Amerika. Bobi Wine ajja kuba wandagaza endusu. Ajja kuba wandagaza endusu. Kuva mu mwaka buli muntu nze mbawulira nga simanyi Kabanda simanyane. Kati okutwa mandaka Kabanda Mirundi nze ndinga bakabanda amayi Kabanda tayo. Nze nkola bumu. Don't play. If you want me to do something, ngabazikola bampita nembaleke kyalinga put my money there. Not a form job. Ebyo nabikola mu myaka 10 ne bansasula mu nagisikale. Navayo na nagisikale. Bate mu myaka nsampera bansasula nagisikale. Basyabikolere. Nagisi okugikyusa mu dole basiro. Eba magoti. Bakusasula mu nagisi. Bokikyusa mu dole. Ofuna mu magoti mpunyu. Kaza bakusasula mu nagisi. Bokitwala mu dola ne pound ofuna mu magoti. This is how in Africa drug traffickers join politics to cover their footmarks. Those who go into direct politics give financial contributions to political parties and dine with the mighty in the government and the state organs. Titoiza kudia musajja sipapa n'omulaga Museveni n'atuula naye n'amuwanise. Has been elevated. No. Nga minister bamunonya tibamulaba. Nga bala mwana bebabikola balira musende. Nika bwakuba kusaasira wali badde. Alimu helicopter. Alimu haraka ubufekete. Navuma bagundi bamu. Kakati yene bukuru ani aliwo. Ani kikonwa. But I can understand. Nti bamuwonika bukuru ubufekete bwabukedi. Babu aliko ono yalita mente bamunonyeza. Ndaba bamu mukube kibone badduko. Tikikyo gama tino. Bamusasula mu nagisikale. Bafuna abaganda bali. Bafuna abaganda. Abatadiza. Baba hypinga. Baba hyper. Nti how does this butcherman feel? Ngali kyankwanze ne bamiri ya kyambadde. Wabula. Nga bali mu room emu. Wabula. Yes. Kasodira omuntu undeserving. This is why in academia waliwo wekiri you must have a master's degree. Yes. Even in the politics mulina okubeera mu vali kati ebifo bya Museveni byafa. Ebifo bya Museveni yabijja mu vali. Andi yagamba kati ayagala bavubi. A successful revolution demystifies arrogant individuals and institutions. Nti bwakabaka kati bwakati kabaka ayiseewo. Abali bakamuswaga naye alina abamukumba ne konvoy yesaba luli ne konvoy ne konvoy owebunyolo ne konvoy kakati kasamu babanji you are demystified. Kyobala bomuganda yakugamba nti nebo okubira papa simutajja kati ekyo kyafa abalokole badimystifiinga papa nti kati asigaza bwenkerevu naga kangende mu Central Africa bakatuli kibakyalimu abalokole sebannali ayonyi kangende wano abalokole sebannali awonyi wano abalokole sebannali awonyi kati naye ajja agenda kufuuka common. Yes. Okay. A successful revolution demystifies arrogant individuals and institutions. Nti kati teri minisita nga yayingidde mu church ng'abaana basaba
nga basaba ku ssaani ngo bafiira mu ntebe. There are many. Bijanjalo, these medals ezammwe bijanjalo. Buli omu afuna. Yes, once you want to demystify something, create many. Kiba kifudu. Kyobera emmotoka ziriko limited. Nakuga nti abagole abo ku mbaga kati batuuse n'okuga nti tuleetera olugoye ng'omugole kye bajja mwambala. Okwambala omulukire kitegeeza nti mubaze ku mukolo kuliko afaananya omugole. Yes, so women put a lot of money. Oba ne bagenda oba China oba Turkey ne bakolayo ejooleeki omukolo bwe gugwa ne balyoka batunda naye omugole baleme mukola ki baleme mwamba naye baminisita nsanvu abamu ate buli lwolabaga ministry nga tolina permanent secretary department teba ministry ate ojjawo amafuta ojjawo aki yamene kakati nkuga ababaka ba parliament teri musawo omuganda ayinza kuga nti genda okukwata omubaka wa parliament mungalo bayitirivu bijanjala babaka bitano. Omusawo omuganda ngamba nti okuwona nakwata mubaka wa parliament mu ngalo. Era asobola kuwusa omuganda asaba kinene. Ebitasoboka ebizibu. Kati bakyasaba amazzi g'ennyanja. Ennyanja eri wala. Omusajja avaano nange baasabyanga kiremya. Kati mukyasaba amazzi ga nnyanja. Tebasobola agenda oleete endeku yakola ku kiryo ng'erimu yokka ani yagiraba. Nze nfe nga tuteekako enkofiira. Ng'oba togirina nze manyi weeri. Genda oleete endiga nga yatege. Atega ya maguru asatu. Nze njiyina. Anti y'omusawo omuganda ga nze njiyina. Jajja gwe kino njiyina. Sente bweziti. Ng'ateekako. Tewali musawo omuganda akugamba. Agamba kinunga kyangu. Genda ondeetera ennyaanya eyadibira mu bubino. Ezo yingi. Kati tewali musawo omuganda asobola kukugamba. Tugenda okwate MP mu ngalo. Abijanjalo. Era nti mwana gwe mba mpita mu kibuga gwokimanyi. Tusiita ku zebula kulosi. Lwaki? Omusawo omuganda ayinza okugamba. Genda otumireko omuntu ku zebula kulosi. Olaba emmotoka eja nekubiraawo. Babasaba impossibility. Abafere basaba impossibility. Impossibility bibabasaba. Era kikola bano nabagamba kimukiba kyokulwalira mu ddiini y'abannamu omukome weeka but if not accept obusiyazi kubanga babazungu baga tolerance as you tolerate ono nakkiriza okubeera n'abaza kati omanye ekigenda okuddirira okugenda kulira nti Museveni afulumiza billions okulwanyisa obusiyazi era bazeetike ziyise mu lirigasa nti balwanyisa ki nsimbi bakebere abaana amafundo balisookedde buddo amafundo bagakebere omuntu yonna tawagira kebera fundo akolera basiyazi ugamba nti security organism nti parties and dine with the security people aba criminals Museveni bwagenda mu byalo abagoba abantu mu ttaka bebambala t-shirt ze bebatula mu tenti ago abantu mu ttaka ba criminals bebajja bebasoma asoma ekiwandiika RDC abakimuwadde kati abantu mubadde mukanti omusajja Museveni tamumanyi uyo amumanyi baleka Museveni agenda okuvayo ng'obululu bwebase ntomo nti buyitirivu the criminals President ujja mu kitundu abatakumya abantu ate yatula mu tenti si baleeta ne basembera bali ku abagoba abantu mu ttaka Museveni batula nabo mu tenti kakati kitegeeza abantu bavayo nga bagamba nti kituufu Museveni basajja be disa omubbi omusuma ali tisabeerewo sebe tekusaba aladise waffe ngomanya kisuma ekyo kisuma bagambanga bw'ogendewa Museveni n'ojogerako nja kuvuma Museveni yamanyi byenkola tojogerako nti omusajja waffe abeerewo ninkikulira nti wanjogeddeko ndi emirundi akola nnyo weloza ye tabitegeera nti byabuliiba tebagula bagule ntonjogereko kiringa nze bwengenda kubugoba ku mukolo gwonna noyogera nti mirundi waali yinza okutema oluyi. Why do you inform people? Did I come for this? Keep quiet. Don't introduce me. When I joined journalism in the early 80s, I found these misconceptions that to become a popular journalist, one must provoke a government so that he/she is imprisoned. That a stint in a prison
gives one political mileage and proved this wrong. I've never been in prison over a political case, yet I'm a popular figure. The story is insibisa. Now, abamori babagamba bakusibeko, bakutwale, bakuwandikeko, bakutwale. A prison is a prison state is like a cosmetics. The only help of beautiful ladies. There are many people who were arrested on the same day with Mandela. Are they popular like Mandela? So it depends on the cause. Why have you been imprisoned? But it does not mean that you get automatically sympathy na chi ne fame. No, it isn't. Okay. The same mentality is used by our politicians, including MPs. Many of them gained the popularity after committing crimes and they ended up in the jail. However, the public does not have this microscope to separate political persecution and criminality. Ndi abantu tebawula kasa MP bamukwata ku bijambia abantu bote bawula basoka n'abayinsaitinga ne bakola chase police ne kola chase ne nga wabuke abonya bamusiba segere nyawonye segere yoyekwese segere bamupe bifane ngaliwo ubusajju mwibono nyama ulire wana mu Uganda ubusajja bwabuke ne I'm happy nze mpuli circulation levels nenti no mazino mu dirulian abantu bagenda bakavamu. You will need to reform mukubye muhozi ne mukuba gundi bijingo ne mukubani kakate mukyayina abantu babategeera mujja kutandika kuwandika byabuwimu okujja konga muri form overhauling yo ono ye dona ye Popular Vision ye for the public relations company abachayina basayinize ne bibe city council sayini then whom are you going to criticize? Why didn't Pike do those things? Wosayinize na so mo kakati onotebicha atunda kyobola besi bakubigezo by'abana bibasigalide ate bina mugaso wabula ne yabiteekamu yennyini naye bimuyamba to control the newspapers. Singa ebigezo by'abana birina omugaso balikoze ekintu kimu singa saturation levels ziri waggulu. Okay. Naye tewaliyo kuba mutwalo kati bana ate okuzimbako bajja kutandika okugewandika mu kyenyi. The list of Luzira already boys and girls can be mistaken to be a who is who in Uganda's politics. This partly explains why Uganda Younger Democrats staged bogus a bogus birthday party for the president. Why don't they organize one for Dr. Besige and Dr. Semongere? They wrongly believe that this will give them position, which they did. Omwana Nabukenya Jeddah Constitutional Square nangati yakoze birthday ya president. Not any eggs, not any mangoes, not any pineapples, and not any cake. Nagende Ruwero nawangula. Nafuka mubaka. Yes. That is Ugandan politics. Kola bya kisiru ofune ekifo. Naye abanyankole babikola. Sibalaba. Abazanya katemba bawe. And that's mawe yagamba garbage in, garbage out. Era Buganda gwe. Bili wano mu center. Garbage in, garbage out. No gati nti abanyankole balina mpaka alinga segirire. Ngaba mujawo. Mubageragere. Ababaka ba Uganda. Abashikira abantu ba Buganda mubatulire n'abanyankole n'abanoozanda mubatunuli. Garbage in, garbage out. Bili wano waffe. Garbage out. Anti muri sentimento. Federal. Ensonga semasonga. Ani yazireta zajja n'ekintu. Ani yazireta. Ensonga semasonga wano. Omulenzi ono atubulira ani yazireta. Zajja nani n'ekintu n'ennambi. Nga tebazogerako nga kintu ekyeko. Ensonga semasonga. Naye n'alira kweza ensonga semasonga. Ziri ludda wa. Twatulaba ng'Abaganda tukolewo ensonga semasonga. Kiki ekizifuula semasonga? Mulimu okugoba obwavu. Mulimu okuweerera abaana Abaganda abagezi. Mulimu okwogera Abaganda nga bali mu kizibu mu nsonga semasonga. Lwaki ziba ziyamba omuntu kuteeka kyenyuma mu mpale.
Tamale. Sometimes they unyo Buganda boy. They don't believe that the publicity they receive political marriage. Interestingly, the protectors of culture, those who feel offended when their leaders are shown in bad shape, they don't condemn those bogus birthday parties. Neither the newspapers do it in Uganda. Tekakati kubatero kandi we unyo Uganda bwa. Museveni bamukolera bogus birthday party. Ne bamutera ko rotten mangoes. The defenders of culture who feel offended when their leaders are attacked. Tebakyogererako. Era kyola nkugamba, in Africa, especially in Uganda, we have problems. Everybody has a title. Omwana wa Kabaka, omukungu wa Kabaka, omukungu makulu, mukulu w'ekika, ow'olunyiriri, ow'ettaffaali, ow'essiga, ow'enkulukuku, ow'omutuba, ow'enserere. Kati abo bonna nga bafuga omuntu omu. Abo bonna bafuga omuntu ki? Omu. And they must be respected. Omumbejja, omulangira, sewava, oyo ye mwana w'omu. Nava. Omwana omuntu afaanana bw'ati yakulira mu feudalism. Okumugyamu. Kyobalaba tetubasobola. We don't manage the Westerners and Northerners. Ate bo babirina. Tebabirina. Afaana. Kandi wasoma ki? Naye bwe nobeera n'ow'omutuba nga waliwo ow'enserere. Waliwo ow'oluggya. Waliwo ow'olunyiriri olukyami. Waliwo ow'oluggya. Waliwo ow'ettaffaali. Waliwo ow'ettaffaali. Waliwo ow'essiga. Waliwo ow'enkulu. Ateri wa ttaffaali. Abo bonna nga bafuga omuntu ogwo. Abo bonna bafuga omuntu ki? Omuntu omu. Omuntu omu Omuganda. Abo bonna bafuga omuntu ogwo. Ate sebo babyagala. Bafuga bali abyagala. N'otamuwa ekitiibwa kyekyo. Ow'olunyiriri, ow'olukyami n'oluteredde, ow'essiga, ow'enkulukuku, ow'ettaffaali. Ate enkulukuku ye ki? Bonna bwe bali, ab'emituba, ab'enserere, ow'akasolya, abakalituusa. Naye bonna bafuga omuntu omu. Omuganda omu bw'ate mwe temuyinza kusobola politics. Obwongo bwalimala. Politics is for independent thinkers. Independent people. Independent. Era wanabasinga okubeera ab'omutawaana. They were Kiga and Basoga. They did not have a centralized authority. They were Kiga Federal Police. Okujjako mu 6 bwe baaleeta mu constitution ya 62 nti pulezidenti wa Uganda ajja kugibwa mu ba traditional leaders. Abakiga ne bateekawo lutakirwa era baleeta omukiga asinga okusoma bikangaga gwe baabuwa. Nga bagala kufuna kibyeri. Anti baali bateeka Muteesa. Ne baleeta mu constitution ya 62. The ceremonial president shall be one of the leaders, traditional leaders. This is what they do in other countries. What people don't know, usually he has a president, Germany has a president, India has a president, but they pick them from statesmen. Okay. Abaina respect. Bebaleeta. Ne bakola ki? N'abeera nga is a man who can reconcile the warring ki. Politics n'atabeera crude. Okay. A respectable person atalina ambitions. Naye kakati wanyumiriza n'omunoonya n'abula. Kituufu. Nti kakati former vice president omuleeta akiisinga. Mbabazi okujjako yeyina teacher. Mbabazi agikuumye. Yagikuumye. Yagina. Okujjako bino byagundi ezo. Kakati oleeta yaani. Era Mbabazi yagina. If you have nti tuteekewo ceremonial president. Sobola na bano balonda bumu. Era aba UPC bali baagala na DOP. Nabagamba tebamala okulonda Muteesa. Na DOP yava ku ntebe bw'atudde. Don't kill me, comrades. Don't kill me. Don't kill me. I've created the job of vice president. That was the curse of the job of vice president. It was not part of the constitution. Chavao. Buti DOP yakwata obuti ebitoki. Mu parliament mwennyini ng'alonze Muteesa. Kale nkugamba. Akadde no katuweddeko. Nti they wrongly believe, gye mbadde nkugamba. Nti mmwe mulumwa nnyo nga bavuma Kabaka.
naye ate abava Museveni bwe temubanyegako naye naawe kitegeere oba oyise abaluli obaani buli gwolaba ayina abamwagala abawulira obubi ng'avumiddwako for you think owamwe yew'ekitalo nti you would condemn omuwala ono Nabukenya okuwuddira birthday party ya Museveni a fake one era nakati akyali mubaka wa parliament bamukomyewo who embarrassed the president. It should be a law. Don't go to that extent. Criticize. Nze nagamba abayimbi abo sibakwata naye ankubeko oluyimba singa nirimu ebyo ebyokwana mujjayo waggulu ebyo gondi sima ebyali biki bibayimbeko basajja embwera ebeerambwa simanyi biki ebyo nkujjayo nzijja n'olumba lwenkabuka nendukukuba mu maaso nze sikkiriza mu bintu ebyo. That's why I feel offended ng'omuntu ankozeeko ekintu kuba nze sibikola nti can I sit down to undermine somebody nti because national housing eyina ddiiru gyegenda okukola mu America namuganza tumugjewo ffe tuteekewo waffe sente tuziri ye yajja kukola ki nti ana mirundi tumugjewo tulya 5 billion nze najja basibirako gwabwa ngatto najja mbawanikire ettalamu nga muli musente muzagala qualifies is you mumba muzirya mwasoma kimu ekinene nnyo ffe kye tutaasoma mwasomanga mu Lulatini. So arrogance eyo nze katutandikirawo olunaku olwokubiri inshallah to think that embwayo tukanyuka kasasiro sibulamba jukiza programu ya mande sina bakati badira ku ssaawa 3 ez'okumakya egenda kukyuka tutandika n'omwezi ogujja edde ekawungeezi kale abajumira programu y'eby'ettaka era nga mulina ensonga zammwe zikwatagana ku by'ettaka temuggwamu ssuubi programu egenda kubedda akawungeezi esigale ng'etambula ng'etambula nja kuleeta omusajja baloya bakutte batudde bokka ne beewandikira judgment etali ya mulamuzi ne babba ettaka ly'omusajja. Subhanallah. Nkubuulira muleete kale mujje mu shiriki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukome weeka